Ensisinkano y'abasuubuzi mu kibuga Masaka eyindidde ku wooteeri ya Maria Flow era basinzidde wano ne balombojja ebizibu bye bayitamu nga senga tebigonjoolwa boolekedde okudda mu byalo. Bajja ne batangatanga abantu ng'olabira ddala omuntu talina kuwa musolo. Omuntu ali mu kutembeeya ppaani oyagala akuwa omusolo gwa mitwalo 5. Abasuubuzi naddala aba wansi beemulugunyiza ku misolo egisusse egituse n'okujja bannaabwe bangi mu bizinensi kossa okufiirwa ebyensusso. Asolozebwa buli lunaku 2,000 ng'atunda gonja atunda capati. Omwaka nze bwe natula ne mbalirira omuntu oyo omwaka awa emitwalo 36. Abajja nga bakwata miizaani ezipima ebipimo. Abantu abo balinamu embeera etali ntuufu. Bano basabye ekitongole ekiwoza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority okuggala ebizimbe kwe bakolera yali badde eteeka envumbo ku akawunti z'abannannyini bizimbe mu kifo ky'okubonyaabonya bba abapangisa basaalumanya. Okuyamba abasuubuzi obutaggala bizimbe nga balandlord babadde bafotize bawadde omusolo muggale akawunti z'abalandlord ku ky'okuggala ebizimbe. Josephine Namuwonge avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala mu kibiina ky'abasuubuzi Kifuta ategeezezza nti basazeewo okuba obumu kuba oluvannyuma lw'omuggalo gw'ekirwadde kya COVID-19 abantu ab'enjawulo baafiirwa nnyo kyokka tewali yavaayo kubayamba. Tuba tuli eyo tuutudde ate abayimbi abadde bategese ebivulu bo baasasuddwa. Tuba tuli eyo ng'abalimi babawenda okubaza emmwanyi. Fe abasuubuzi nga sitwewulira. Abantu bazze mu byalo olw'omusolo sigamba ntasobola kusasula naye agenda n'amala obudde miliyoni 10 naye agenda okutuuka wano ku 10 ate omusolo bamusasuza miliyoni 10. Omwogezi w'ekibiina Kifuta Moses Lwegaba n'abakulembeze abalala bagamba nti okwogeza eddoboozi eri awamu kye kyokka ekiyinza okubajja mu ddubi lye batubiddemu. Tusobole okubbulula obusuubuzi bwaffe. Polisizi nnyingi ezitukuba naye nga basobola ne banyabo polisizi tetusobola kuzizza mabega oba tebasobola tukoleramu na nnongoosereza zonna nga tetuyimiridde wamu. Mu kwogerako n'akulira ekibiina Kifuta mu ggwanga John Kabanda akakasiza bannamasaka ng'ebimu ku biruubirirwa byabwe kwekuza Masaka engulu mu by'obusuubuzi. Twabanga n'abasuubuzi ab'amaanyi abadde Masaka ne bajja ne batwegattako mu kibuga Kampala. Kyokka tebakomanga okwo nga bwe bazimba ebizimbe bwe bagula ezo zibbaasi ez'amaanyi ne buli muntu yeebuuza Masaka twabaki. Ono era yeeyamye nga bw'agenda okukwatagana ne gavumenti bongere okunoonya akatale k'emmwanyi olwo bannabuddu beeyagale. Kunoonya obutale bw'emmwanyi ebweru w'eggwanga wamu n'okukwatagana ne gavumenti tugyadivayizinge ebeere nga emmwanyi erinnya bulinnya nga tekka. Paul Bakabulindi ne Betty Namawanda, BBS Terefayina. Kale bwe tweyongerayo n'amawulire gy'otoba